abatulaba enkya ya leero mbatuusaako okulamusa okuva mu kitongole kya National Identification and Registration Authority. Twatandika omulimu guno ogw'okuwandiisa bannayuganda ku miruka nga 27 ogwokutaano 2025. Ng'omulimu guno gwasooka okuba nga gwateekateekebwa okumala emyezi 6 weewaawo olw'okusaba n'ennamungi w'abantu abettanira obuweereza buno gavumenti n'esima neeyongezayo obuweereza buno nga bwakomye jjo ennaku z'omwezi 8 2026 ku levo ey'omuluka. Kakati okukomekereza obuweereza buno ku muluka tebutegeeza nti endagamuntu awo nno tetukyazigaba oba okuwandiisa abantu kwaweddewo, wabula kitegeeza nti obuweereza buno ku muluka buvuddeyo. Kakati ojja kwetaaga ogenda mu ofiisi za NIRA ez'enjawulo 146 ezeetoolodde eggwanga lyonna obuweereza ate obusangeeyo. Bwe twali tutandika omulimu guno ogw'okuwandiisa abantu okw'ekikungu, twagenderera okulaba nga ebikwata ku bantu byonna ebyali mu sisitimu enkadde nga bizzibwa mu sisitimu empya gye twatandise okukozesa, era nga njagala okwebaza abantu ba NIRA namwe bannayuganda okubayozaayoza nti omulimu guno ogw'okutambuza ebyo ebikwata ku bantu obukadde 28 emitwalo 57 1893 ebintu byabwe byaziddwa mu sisitimu empya. Awo nno ogwo omulimu twagukoze 100 ku kinnaawo. Kaakati ensonga ey'abo baali bafuna zinniini nga walinako nniini nga wali oyagala kuzza bujja oba oliawo wayagala kuzza bujja ng'obaako ne byokyusa ebiri ku ndagamuntu, twagendera okukola ku bantu obukadde 15 n'emitwalo 80. Wenjogerera enkya ya leero tubadde tutuusiza obukadde 14 n'emitwalo egisoba mu 3 nga ebyo bitundu 9 kwabo betwagendera okukola. Nze ndowooza awo tukoze bulungi kuba ku bantu bano mulimu abaatuva ku maaso nga tebakyali mu bulamu bw'ensi oba nga baatambulamu nga mu ggwanga lyattu Uganda sibakyalimu. Kale nze ndowooza ababaali bawulira enjiri batukoze bulungi obutagambika, ate ne bajja ne bazza obujja endagamuntu zaabwe. Obuzibu bubadde kwabo abateewandisangako, twagendera obukadde 17 naye nga tugenze okumaliriza ejjo obudde obwawungeredde nga tuli mu mitwalo 6 n'ekitundu ekiraga ebitundu 37. Awo nno wenteerawo essira nti abantu bano abasinga be baana abato abawere abatasobola kwetuukirira ku ofiisi ya NIRA kusaba buweereza. Omuntu omukulu alina okuyimirirawo ku lwabwe n'abanjula eri gavumenti, awo nno ne tubawandiika. Naye abantu baffe abamweso gwa naggamba bwe bofuna eyo omwana omuto tofaayo okugamba nti nze n'ab'ennyumba yange tuneewandiisanga. Tusuubira nti tujja kukola n'amaanyi okukwatagana n'amasomero, oba oliawo ttaamu eyokusatu bw'eba yalimu ebibuuzo ne batukugira awamu okutuukirira amasomero gano, tetujja kukola. Tujja kukola butaweera okuddayo ate tulabike ng'abaana b'eggwanga bonna tubawandiika ng'eggwanga lino tulisensera. Okufulumya endagamuntu ekyuma kyaffe kyakafulumya endagamuntu obukadde 10 n'emitwalo 10. Ate nze ndowooza naawe tukoze bulungi kuba ku bantu bali 14 miliyoni 14 ezirina okufuna endagamuntu bwe tuba tulumiza 10, nze ndowooza tukoze bulungi. Kwezo obukadde 10 obukadde 7 bwatuuse dda mu disitulikiti ez'enjawulo obukadde 7, naye nga we bwawungeredde ku obwo obukadde 7 bwe twakatwala abantu bakanonako obukadde 2 n'emitwalo 5, obukadde 2 n'ekitundu. Kale wakyaliwo omulimu munene nnyo kuba endagamuntu obukadde nga 5 tukyazirina era mu disitulikiti zaffe ez'enjawulo gye ziri. Kaakati twagala okwebaza abantu bonna abazze okwewandiisa kuba nze ndowooza si kya bulijjo mu bitongole bya gavumenti okusangayo ekitongole ekigamba nti twakola ku bantu obukadde 2 nga buli omu twamuggyako ebinkumu, twayogera naye twamukolako ate twamusinkana. Nze ndowooza mu myezi 6 okuba nga tutuukirira abantu emitwalo 2 miliyoni 2 ne tubawandiisa ne tubaggyako ebintu byabwe ebibakwatako ebibanjula, tukoze bulungi. Okusobola okutambuza sisitimu ne tujja ebintu ebyo mu sisitimu enkadde ne tubituusa mu mpya, nakyo ndowooza kikulu nnyo era mbayozaayoza ate tuwozaayoza ne bannaffe be tubadde tukola nabo. Kaakati bwe twogerera boddira bali
abapya be twawandiika n'abo abaali ku register y'eggwanga kati eriko obukadde 35 bweddu gavumenti besobola okwawula ku bannaabwe ng'ekozesa biometrics oba ebintu ebyo ebyenjawulo bye batagatta na bantu balala. Nze ndowooza ng'eggwanga tulina okweyozaayoza okutuuka ku kino. Kitegeeza omulembe guli ogw'okwefuula kyotali awo nno olwo olugi tugenda tuluggalawo ate eggwanga lyattu Uganda lyongera okutunyumira ate n'obuweereza bwongera okutereera. Awo nno nga tuvudde ku miruka ekiddako kyekiriwa obuweereza bwonna obwa NIRA ku muluka tebukyaliyo ojja kubugoberera eri ku ofiisi ya NIRA etwala disitulikiti yo. Ab'e Kampala wabula ne Wakiso olw'obungi bw'abantu abasabirayo obuweereza njagala kubayamba bwe nti eyeewandikisiza mu Kampala Central nga message bw'ogifune ekulambika okunona endagamuntu ejja kuba esoma Kampala 12 Kampala 12 ne kakoodi akaliko 38 ojja genda Lubaga. Message esoma Kampala 12:38 ogenda Lubaga eri ng'ogenda ku Lutikko ku Lubaga Road. Ate message ye Kampala bw'eba esoma Kampala 12:34 ogenda ku Kampala Central ku Lumumba Avenue. Kampala 12:36 ogenda Makindye mu Lukuli. Ate Kampala 12:35 ogenda Kawempe wali opposite ne Rihamu. Kakati kakasanga message ye kugamba okunona endagamuntu ogyetegereza enamba ezo manyi kyezitegeeza ate osobola okwewala okutambula n'okufiirizibwa obudde bwo olw'okuba ogenze Makindye ate nga wali badde ogenda Lubaga. Ab'e Wakiso tusigaze ebifo 3 we mujja okunonera endagamuntu. Naluvule wali opposite ne Oil Libya ojja kuweereza ab'e Nansana, ab'e Nabweru, ab'e Wakiso, ab'e Kyengera, ab'e Kachiri, ab'e Namayumba, Masulita ne Mende muzinone Naluvule. Ab'e Kasangati tulinayo ofiisi eri Masoli tujja kuweereza abo abeewandikisize Kasangati, Egombe ne Busukuma. Ate abantu b'e Namugongo tubateerereyo nammwe obuweereza. Abantu b'Ekira bweyogererera Namugongo mugende eri ku Matters Shrine Namugongo ku Kereziya y'Abakatuliki. Okuweereza ate n'okugaba endagamuntu emitala w'amayanja nakwo kugenda maaso bulungi nnyo. Ab'e UAE leero okugaba endagamuntu kw'ekikungu kutandise eri ku hoteli ya Hyatt Regency e Dubai. Lwaki tutaddewo ennaku zino nga za hoteli? Abantu ba UAE balina endagamuntu esoba mu 15,000. Awo nno ofiisi za embassy zonga zo obuzito bwa namunju w'abantu bano tebwalisobose. Kale tubadde tugamba nti ennaku zino 3 esereddwayo eri ku hotero kusoboza kubawa ekifo ekinene eky'omweganya muno n'endagamuntu. Wabula ennaku 3 zino bwe zikulema ogenda eri ku Regency Hotel ojja genda Abu Dhabi ku embassy ku lw'ebbalaza n'olwokuna. Kakasa nti okuba essimu n'ofuna appointment. Zino ennaku 3 tezirika appointment kasitoba ne message yingirawo buyingizi otwala endagamuntu yo. Ate ab'e Jeddah mu Kingdom of Saudi Arabia okugaba endagamuntu ku consulate kutandika nga 17 kukome nga 21 okuva essaawa 3 ez'okumakya okutuuka 12 ez'akawungezi. Awo nno bannayuganda bannange nga nkomereza njagala kwogera bwe nti okugaba kuno tekutegeeza nti niwankwadde tuvuddeyo ku projekiti ku parish kukomye. Obuweereza bukyagenda mu maaso. Projekiti eno ekyetaaga okukola ebintu bingi okukakasa nti mwenna mufuna endagamuntu. Ekyokubiri okubateerawo platform ebasobozesa okukebera endagamuntu zammwe tuli mu kukizimba ate n'okugattika okulaba nti ebyobuzaale tubigatta wamu n'endagamuntu awo nno sisitimu ne projekiti ebe ng'eweddeyo. Mbeeyanzizza nnyo.